twogere ku maanyi ga Bobby go gapima kati gayimiridde gatya bwe gaba masannyalaze gegana gayitako waya ezigenda e Rwanda oba ezigenda e Kenya wamma muwanjira ofa Bebe Cool abo abayimbi nno bazze bafiiriza abantu ezaabwe ggwe lujja lopa Bebe Cool ayimirire mu kaguli ng'avunaanibwa gwa kubba kakadde nawulidde sitole eva munda eyo nti abakulu ku TV eyo bagamba TV ebadde ekendeezezza obuwagizi nga TV ekendeze obuwagizi bugyesazeeko ebintu tebikyatambula bulungi TV eyo Bobi Wine yagimissioningako n'agamba mu kiseera ky'okubala obululu NBS eyina bwe yabuzaabuza abantu taata w'akazi w'e Basiiri tujja kuvuma ate otyena nnyo gwe toddamu na kusiriwala wano twagala mutabani we ajja nnyonnyole bannakawempe gyali eyo kiki kyakoze ekyewuunyisa nti ne TV ye naye ne TV eyo tegendako yadde kigambo n'akyogera ku nkyukakyuka ate nga mubaka amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Nze lujja ndine Kabaya tuli president sebo ndi ghetto president ne president kankaddemu nze lujja ndine president Kabaya owa ghetto awo nno webale wano we tuli bannange kati ebitima by'abantu birina okuvaayo birina okubanga byanjulwa eri abantu omuntu antegeere bulungi nti tuli ne president wa ghetto kuba abantu kati beeyigikako ebitiibwa ebitali byabwe aye tuli mu kaseera nga abantu buli omu alwanira ntebe nga teri kusaaga buli omu ayagala ntebe wakitegedde n'ekisanja kyaffe olwedde kyaggwako bagenda kujja nkimanyi bajja mujja naye mujje mpola Kabaya abeetegekedde teri kuzikiza butalebe Kabaya ogamba otya ndi bulungi lujja obulamu mpola bweyagala abantu bayagadde emboozi y'okukulunda era nfunye amasomo ag'enjawulo nga bagamba kitambula Kabaya njagala mpe ku magezi nunde enkoko Kabaya njagala ajje akwateko mu faamu yange alabe kitambula kitya n'ebirala ebyefaananyirizaako ebyo abantu bagoberedde kirungi nnyo nti obubaka bwabatuuseeko era nja kwongera okunnyikiza ensonga eyo nti waliwo ennunda ebaddewo ng'abantu bafiirwa nnyo ebintu byabwe olw'obutamanya naye nga n'ababirimu nga bamanyi naye nga tebaagaliza olumu tebaagaliza kuba faamu nnyingi zendabye naye nze nnyongera okwagaliza munnayuganda nti enkoko emu enseera emu esobola okukolera ekika kya nkoko 5 oba enkoko 10 enkoko emu kubanga nabyogera neŋŋamba naye okwogera nga sibalaze nendeetayo enkoko emu nezaala abaana 13 era abaana 13 weebali maama waabwo ali mu kumaamira yazzeemu okumaamira amagi 13 weeziri 12 bali mu kati bwanjalulirayo 10 ziba zifuuse enkoko 23 kati ku kyesatu ziba mmeka twakuba ekibalo wano nga gye mitwalo kumpi 9 ekyo kimala kakati
bw'obanga olina ekifo osobola okukolera emirimu egyo toleeta nnyingi nnyo kubanga ekitono kino kikuwa ekyokuyiga oba oyiga tusooke tuyite mu kiraasi eno tujjanjabe ekitono ne mbalagirira n'eddagala infact n'alina ssente tolaga nnyo nti olina ssente sooka oyige abamu abalina ssente baganya okuyiwa enkoko waliwo aveeyo ng'ava kukuba kyeyo najja ne ssente ezo ne bamugamba lunda enkoko mwannyinaze Queen togezaako genda mpola wabula tandika n'ekitono osooka omanye bajjanjaba batya enkoko baziyonja batya kulira bbanga ki olabe wossa ssente naye neyange gye ŋŋamba nzizaawo kiri nti enkoko eno ya bbeeyi ennansi tule y'amagye egula $2.2 wabula ate gano aga bulijjo agaleeya kagula $1 gumu gwe tolaba enjawulo eba nnene so twayogera ne ku mupangisa nti asobola n'omupangisa kisinziira wawopangisiza abantu abasinga beesibye nnyo mu nju okuguliramu TV ayina eddiiro n'ekisenge naye nga yalifunye ewantu n'amanya nti ndi mu mbeera mbi neetaaga okuba nti kati nolujja eyo nga tetunnagenda enkoko eno yeewuunyisa nti enkoko eno emu esobola okukyusa obulamu bw'omuntu enkoko emu naye nga ekirina okubaawo gavumenti yeyina bayamba nti balina ebintu bye bamiisinga nti eddagala erigema enkoko ezo liba linnyogoga likuumibwa mu bunnyogovu kati ebitundu ebirala nga teri masannyalaze tebagema nkoko n'eddagala terituuka kati nga gavumenti yalina okuba nti etwala firiigi ezo ku miruka neebawa eddagala eryo lya bwereere olaba bagema embwa ogenda okulanga bayisaamu ekizindaalo tugeme ebwereere naye embwa gye tutalyako nnyama mubawe eddagala erigema nze mbabuusa eddagala erijjanjaba kati alina enkoko zo nga ndwadde genda ogula edoxini ng'owulira zikolola gambye genda ogula edoxini abeera ku famasi bamutunda bano abatunda eddagala ziwe nnaku 5 ziba ziwonye oyo Senior Kabaaya tutandikira mu kukulaakulanya abantu bannaffe then ne tugattako emboozi nga bwe zitambula naye era zonna zisiga ziri ku mulamwa gwe gumu gwakulaba nti twesitulanga abannayuganda oba tuwa endowooza ku ggwanga lyaffe Uganda. Kabaaya wentuukidde wano olwaleero nga Bobby yali ku mimwa gy'abantu yabadde akyaddeko ku NBS TV abadde akyaludde okyalawo naye lwe yakyadde beetegese ebitagambika babadde ng'abaanirizaani kwegamba enteekateeka yasusse ey'abagenyi bulijjo ababeerawo ku TV eyo kati nekyo kikyali kituuza mumanyi gwe rujja nze ensi eno mbagamba bannange Bobi Wine ye mulala kakati n'abakola emisana tebanyuse nalabye amazina ng'oyinza okugamba oba ne principal naye n'azinamwawo naye kibeere ekyokuyiga eri TV zonna ne rediyo nawulidde sitole eva munda eyo nti abakulu ku TV eyo bagamba TV ebadde ekendeezezza obuwagizi nga TV ekendeeze obuwagizi bugyesazeeko ebintu tebikyatambula bulungi TV eyo Bobi Wine yagimissioningako n'agamba mu kiseera ky'okubala obululu NBS eyo erina bwe yabuzaabuza abantu mu kubala akalulu era ne yeefuula nti eri bize nnyo mu kalulu wali okitegedde era ffenna ne tukiraba nga yeemanya ebiva eri n'ebikola ki kumbe byereeta byali biki kati akaliro ne kajja kyekyo kye babadde balina okukola naye tebakomyawo kansuubire ekintu ekyo kinaatambula kubanga ngenda kuba nkyali wano bafulumeyo ekibaluwa eyo mu UCC nga bagamba kibi nnyo 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 okukyaza omuntu bw'atyo ku TV ku mpewo y'eggwanga tunulamu kubanga kati ono bw'aba yamukyazizza nga luli abadde kaliro naye abadde n'akaliro nga tamukyaza bangi muli mu kutya bangi bali mu kutya TV weeziri ne rediyo musajja agamba ndi musajja muganda rediyo yiiri Medi Nsereko wamma kiki Medi Nsereko yaga
ekitegedde yagamba babeeko babuuza musajja wattu kale olumu nange mbasaasira ekituufu lujja tuli bakambwemu naye waliwo olumu lwe neekuba mu mutima nentunuulira omuntu oyo gwe tuba tukuba nentunuulira wadde tumukuba oyo ng'akola ku TV ye byakola abikola yeyagalidde nti amaanyi twali gatunuulizza nnyo bali ne bagajja ku bano tugenda bajjako nnyo ki kale olumu tubatunuulire naye amaanyi tugenda kusinga gazza nnyo ku bali abalina ensonga nti ono mubaka yalidde okitegedde mpulira ono munnaddiini kiriya yakoze ati naye ng'akaliro olujja weekali kubanga nina n'omusumba gw'empulira agamba twafuna abatasabira wano batuyingizaamu endowooza bakuteekamu bati endowooza noŋŋamba tekikuli mu bigere ekikuyingidde kati gw'ojja kuwulira n'abalala oba oli mwaddoboozi oba oli musumba oba oli muki kantu kaggweramu katandika butandisi baazinya amazina gwe TV tuve ku ebyo waliwo abasasudde ssente mu kibanda ne baga firimu gijjeeko tulabe omukulu pulezidenti ali kuki ali ku NBS bw'omanye NBS obuganzi bwe yafunye jjo yalabiddwako okwetooloola eggwanga lyonna nga buli omu alaba basasudde ssente nga waliyo omupiira ne balaba okugambe yabadde nga World Cup nga bantu batudde bagambye no webbaala abamu ne bagagwejjako channels eza Super Sport tulabe ku Mr. President Kyagulanyi Center mwali ku NBS waliwo n'abatategedde nti mani bagikubye jo byompiira si bye twaliko ku olwo kugambye nange amasannyalaze tegaaliwo nasituka ne ŋŋenda e Bulenga ndabe naye nange gye nagenda okulaba ng'abantu batudde bangi nnyo basooka tukutya kuyingira naye ng'oba balaba mupiira kumbe naye nga basirise naye ne ŋŋamba abawagira omupiira baba bakuba enduulu kanyingire wano nasanga yaliko nga bonna bakkakkamu bati nga basirifu bawuliriza bati nsonga obadde otya nnyonnyola nonnyonnyola oli gwe ki kye walaba mu kifaananyi ekigazi nga Bobi Wine amaze okulabikirako ku TV siina nakyakukugamba gwe bwe natunulira Bobi Wine nga azze ku TV eyo nga bwe mbadde mmanyi TV eyo okitegedde kuba TV eyo mpulira nennyiniyo muwagizi wa kibiina kiri ekya yero mpulira TV ezisinga wano naye ate bo nabo batuuka ne batunula ne bagamba eno bizinensi okitegedde tuli mu bizinensi ekiseera kituuse munnange abalina bizinensi zammwe mugume mwatule ekibanyiga bannayuganda bakimanye osanga kinaayamba nti omuntu ali mu kutya nti abwe naakola bwe nti nenjogera amazima oba nempagira omuntu oyo mwalaali ng'ensi eraba bizinensi ze zijja gwe abaami bali bajja kunkola bati emisolo gijja kumpitirirako n'ekizimbe kyendiko kya gundi vaayo oyogera ekigenda kukuyamba NBS yavuddeyo neeyogera tebaayatudde naye ebikolwa okukyaza obukyazi oyo baayogedde. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina aba architects, tulina aba structural engineer, tulina aba painter, tulina aba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola
gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical eby'amasannyalaze ne tukola plumbing eby'amazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Twogere ku maanyi ga Bobby. Go gapima kati gayimiridde gatya? Bwe gaba masannyalaze ge gano agayitako waya ezigenda e Rwanda oba ezigenda e Kenya. Ago ag'amaanyi ziba volts 2,000 ezo oba 3,000. Wage bayita 3 phase. Ate kino kyasusse mu 3 phase. Kubanga luli waliwo abaatugamba ti awo wa mwaka gumu agenda. Awo omusajja agenda. Mukana kalutaina kya. Fenga tusigala tubagamba abalagala akawa asinga akagaji nga bano bagamba leka banywa n'enjaga. Okitegedde bingi nnyo ebyayogerwawo. N'abalala ne bavaayo bazze ate mu kaseera kano. Naye abaatandika okukikolerawo olwaleero simanyi gye bali nga ne bombuuza nonga ogundi yabulirawa. Okitegedde abaasiriwala awo amangu awo ne babagamba nno oyo talina ssente. Tuli mu buyinza tulina ssente jangu tukuwe ssente simanyi gye bali nga bwe mukubuuza naye negga waaye gundi omulabako eyo nga tomanyi nga ne simu ze za abo ne basooka ne bagenda kati ne wasigalawo ababadde bakyala ku mpewo nga bagamba awo ekyagundi tasobola ogenda okutunula omulala yagambye kaana ne kayimiriza abazeeyi wali abakulu akaana obwana ne kabayimiriza mu musana byaggwagamba musonyiwe sonyiwa banaakalaba nga bagamba yigwe sibala so akasajja amanyi kati ye Balamu agamba nti amanyi tagalabawo Bobby si wa amanyi Balamu kankusaasire Balamu ayogera atya Balamu omusuubira kwogera kyabatembeeta gavumenti y'omusajja oyo Balamu yatandika abazimbira tenti nga bivulu kati ate Balamu yasinze n'okubba ssente y'omusolo ng'agibba mu magezi ndi tenti ya NRM mwe batuula eyo eyinza okumalawo obukadde 5 okugizimba Balamu yaleeta ekyuma yaleeta ki okitegedde kati ayogera atya neerero wadde minisita ekintu ekyo kyasigalayo ebbali wali side business. Side business. Yetalaba maanyi ga musajja. Balamu alina n'emisango gye yasuula abantu b'oku Nassa ne bavuwala. Abasudani bajjanga wali ku Nassa nga bakola waaka waabwe. Oyo omwami n'asitula ebyuma n'abitwala e Sudaani. Abasudani bakyajja ku Nassa be baali baggyibwako akasente. Oyo ayogera oyo. Ne naawereka. Kakati. Singa mba mutabani oba mutabani wange nze nkugulira emmere nenkugamba gundi oli bwoti nkikola siriiwo nkikola nga taata olagidde kiwedde balina taata waabwe era nga kugempulira ag'omunkuubo bagenda kuteekateeka olukyala lwa Jeno naye ajje n'amaanyi ku TV emu Jeno tuwulira ate ku Jeno kyagamba Jeno ate tamanyi kwogera toveeyo kati Jeno agenda kwogera biki Bikakyanga abeerawo wano yayogera ddi ne tubinyumirwa. Oyagala TV z'abantu bazaase. Kabaya nzaawo nvuddewo. TV ebyo bitya naawe. Ate gw'obiraze. Anti bagenda mukyaza. Ono nno ye Jeno. Ebintu bino abinyumirwa. Jeno ono namuzuula anyumirwa nnyo ebintu bino. Kuba Jeno w'otuukira ogamba tugendeko mulingi.
yalinga agamba tuli mu kuzannya ate nga bo bennyini bano abasajja bo bakozesa n'emmundu bo batulaga muzannyo mu byogera ne muzeeyi nga bw'ayogera muzeeyi we n'agamba mukuma omuliro mukuma gwaki okitegeera mugukuma nze nguzikiza Katemba ng'ali awo nonye ekipya tuveko guno si muzannyo aleme gamba nti tuli mu kuzannya Katemba kubanga munnaye engeri Bobi Wine yagambye nti mu kalulu ali wakati kati awo tuba tulina okugenda kweyo ensonga ne muwoza ajja kyesitanamanya naye Bobi Wine agamba mu kalulu ali netugagwe toliiko Bobi Wine ye n'amala agaana tatuwulira Bobi Wine wali emabega yagamba embeera nga weekyayimiridde talina wagamba bannayuganda nti agenda mu kalulu kalate wano yagambye nti akalulu lwedde mwali ekyo kyabuzaabuzizaamuko ku bantu naddala abatamuwagira Bobi Wine mugezi Bobi Wine mugezi Bobi Wine amanyi abantu abantu bano osooka naawe bayisaamu n'olaba mwe mulowooza ki Bobi Wine abanga ababuuza ebibuuzo mwe mubiddemu kubanga olwedde tumwagala bwe tulaba ensobi ffe twogera sinza kulaba nsobi yawe wa Bobi Wine nesoogera olaba ngamba nti Nyanzi tojja genda naawe teweesimbawo tetwagala ye kabaya nze mba nvudde ne nga Nyanzi gwe togezaako asigale wali genda wali gwe kunga togenda kawempe kunga tujja swala setwagala bintu ebyamazima gabeerewo bwe tulaba ensobi tujogere Bobi Wine yakuleetera ekintu alinga Yesu okirabye nga naye bw'okireese nti wali yabuzaabuzizaamu abantu naye ng'ebbanga erisinga ajja agamba tugenda mu kalulu tugoberera mateeka omusajja tumuggyeko mu mirembe kubanga singa tukukuba akalulu n'ojjayo embwasi ffe tuba twakuwangula tujja kukufayiteera kubanga tulwanirira mazima Ssaabasajja asiiba agamba omuntu ng'alina kyalwanirira nga kikakasa nti kiki atuuka n'akiwangula ffe tugakulwanirira buwanguzi bwaffe olumala okulonda bw'olondedde tandikirawo kuwuuba miti kukyamuka so kati bano abatambuza akatambi ako tebalina kye babakosa obwo obutambi bukomeeyo wabaddewo n'alina ebyama bye tulabye owaki naye kiki kye tutalabye wano lujja tulabye babbulooka abasinga tulabye batikitooka nga bagamba omuntu beeko tulaba abakaaba ompadde kaki tulaba omulala yabadde awo n'agamba n'ageza alinnya wano kankomyewo bali teri Katemba ali awo tulabye ebipande ebitimbiddwa ng'anywa enjaga tulabye abaamulabako ng'anywa teri kikoze ekituufu teri kikoze kubanga enjaga eyo teri atamulabye ng'anywa era ndina mu kwewuunya nnyo nti Museveni atuuse n'anyiiza abantu ne bagamba wadde ogamba anywa oba yanywa naye y'oyo Katonda ye alonze oyo mu nfuufu amutuuze n'abalangira so ensonga yazikwatidde nga obadde olowooza ku TV simulabangako nsobi yonna ng'azze ku TV era tubadde tufiirwa nnyo okufuna obubaka ng'obwo kubanga obwo obubaka bw'amaanyi nnyo bwe yatulekedde ani atamanyi gundi mmwe mukkirize ate nakitegeera akimanye bano nabo bategeere nti abangi bwe bakoowa mmwe abasigadde abatono muba mu bulabe nekyali badde ekyangu nti mwegatte ku sayidi y'abangi abakoowu tugambe omukulu ono mu mirembe lwaki tutuuka okugamba nti agundi obadde omuwagira gwe yasenku bebekulu kulira akakiiko akasenku tugambe Kasalini muwaate waliwo abajja okunyiga tukendeeze mu kibonerezo tubeeremu kakati twebalize ddala NBS yasobodde omutuweera omukisa ne mumulabako sisobola kubeebaza nti mwebale kuwa pulinsipo kujja ku TV guno si kuweebwa mukisa bwe kiina okuba tubalagira neera kati tetusaba kati tulagira TV zino
kuba embeera weeri buli omu agiraba. Gojja tulaba nga z'okulayirwa n'abaye kusita TV kijoyagala yali TV kwe tulayirira eriwa gyokolera eyo gyokolera lujja gwewo tetujja kyala eyo tujja ku lunaku lwa kulayira emikolo gibeere ku UBC bulungi nnyo ng'ebikujjuko bitambula n'abalala mukyaze ku lediyo mukyaze ba TikTok mukolo ogwammwe ba YouTube mukolo ogwammwe twongere gega amaanyi ge tutaddewo mulagira bulagizi kali tujja kulagira ne business tugaye bwe tusanga oyina ekifaananyi ky'omusajja oyo gwe togula bintu bi twagala kulaba Kyagulanyi ng'ajjudde buli wamu ono myaka kimala naye bannange n'abaana batabuse bagamba leka naawe bakabaayo obamaliriza kakati odda ku bano balujja obavuga tufudde bazzukulu baani bazzukulu batabani batabani bo bamanyi kino kibeere siriyasi tulina kye twetaaga we tuli kale yensonga byesolo gyogerako byebyo ensonga ya Bobi Wine nga weeyimiridde akabaya tupimidde amaanyi eri abo abalaba nti tewali maanyi mangi nnyo n'okusinga bwe gaali luli mangi nnyo buli wamu ate kwetooloola ensi yonna yabuuka wano n'abeeri ne babanga abagenda okumulonda ab'e Congo bagamba yoyo ne Rwanda gye bali bagamba Bobi Wine tewalaba Tanzania omuyimbi yagamba mukoddomi waffe wano yakyatulaye n'aga Bobi Wine oyo mulalamu naye waba afuna sannyalaze era naye akasanyalaze akafuna naye mulalamu kakati wenaabya ebintu bya Bobi bino nga bigenda mu maaso embeera nga bwe yafaananye nze nno ebirowoozo byagenze ku banna ababiri nempimamu kamiliyoni kyaliko nenzija ku Bebe Cool ye nno kale nasanze ali mu kkooti ne Alex Muhangi awoza gwazate Alex ayina video ze yateeka ku YouTube kati ayagala abijjeyo byatandikira wali eri watayimba ku Comedy Store bagamba bamuwa kakadde n'atakola ayimbira kakadde kati nga yali wabbe biri byabakyali abamubeeredde mu just nga kyaliwe Bebe Cool wabbeeyo okumubuukinga gwereka akyayimbawo wabbeeyo yagenzeeko erira wiiki eyewedde omwaka guno agenzeewo namulaba kiwaatule ekituufu ekiseera kituuka neweggalira n'emunjuyo kati bano batulaze obubonero nti basaliddwako wonna gye bayitira abaana abo nno bali mu buzibu abasajja abo ndaba abantu wano abaga nti muzeeyi banadde nenya takisi ne bagafulumafuluma ekimugobya ng'okimanyi naawe sekyo tetujja kyogera bannayuganda bakimanyi ne tulaba abakaabira ddala kakati Bebe Cool yali yeripye mu lisiti kati lisiti ne bwe yagireeta ey'omwaka guno abantu ne bagaagwa lisiti yo tetukyagala kulaba n'abayimbi ne basirika fana lisiti yo eyo n'emusala kati atoba n'emuwangi naye ayina kyanoonya takyadda n'oyo takyadda kamiliyoni aliwa yakomaawo akyali mulwadde ye tumuleke naye nga ekya Alex Muhangi ne Bebe Cool ayina ensonga ye yayiya music we yagenda na performinga lwaki Alex Muhangi yamufunamu ku YouTube nali mmanyi Bebe Cool ali bulungi engeri gyali mu state eyo nina abali eyo bakaaba kakati tusobeddwa nze buli gwendaba ali eyo kakati singa ate nze Bebe Cool nalirekedde muwanje ensonga ezo abantu bayiga okulekera bannaabwe nekyekiraga nti mu nsawo ne Bebe Cool byakyuka akasajja kalina ssente Bebe Cool luli abadde tabyogera rasta ayina ssente eziriwa ssente weeziri akola video za bbeeyi video zituyamba kibaziraba wamwaŋŋamba oluyimba simanya sakamuki luliwa nemundeba tebaluzina bwe luli ku YouTube nze sirulaba era luli eyo ku YouTube tubuze bangi tebalumanyi naye luli tubadde tutambula mmwe mukwesa amazima luli tubadde oluyimba lufulumu oluyimba olwo oluba okufuluma mu nnaku 3 buli woyita osanga oluyimba nga luzannya
wabaddewo n'omuyimbi omu wano yajja wano n'abiyimba ebintu bye wano n'avuuvumba ne bipiikinga bulungi nnyo naye n'agenda akola ensobi nga buli w'oyita osanga ekiyimba kizannya ne ŋŋamba nga tumuwagira kati owagira Muhanji naye okulopa Bebe Cool kuba kati babiri bonna beeroopye kakati ani mubbi ku bonna kati Muhanji naye yaloopye awo nti Bebe Cool ku lunaku lw'atayimba ebintu babyonoona Bebe Cool akakadde kamulemye kusasula nakuliwa bintu byabali ate ne mukyala we ne bannanga ate bano abasajja baagwa bubi Bebe Cool Bebe Cool abadde namba 3 akyaliwo nga Bobi Wine namba 1 Bebe Cool ng'alinamu ekyokusatu kati olwaleero abayimbi abasajja twasigazizaawo King Sawa gwe nnengera yakuba ekintu wano mu bakazi tulina wani Spice Spice abalala temukyayogera ne tuwulira abalala akantu kaweddemu n'ababadde bakikuba kuba sikyabalaba bafiiringa muli akyayinza okugula n'ensawo yaddemu aleeta eseminti akyayinza okwogera oyo yagenda ewamboneredde lweri pazo yatuuka ewamboneredde akyaddamu kati kitegeeza mu bayimbi gwe olabawo Kenzo na Saha abasajja ndabawo kabaka naani awo mulala abalala gwe bamanyi mu bakazi nennengerawo Nina Rose awo nengerawo Spice omulala Shiba abadde mu kuzaala tannawona ani aliwaawo ebyo by'abayimbi Kinawolovu gwe wotyo obalaba nze bendabawaawo sinnalabawo balala aliwa kayimba babuleeta bukomeeyo mu studio abamu babuleka nayo wamaze nsaba Bebe Cool ne Alex Muhanji bakanye abeerope leka naawe wama Muhanji lopa Bebe Cool abo abayimbi nno bazze bafiiriza abantu ezaabwe gwe lujja lopa Bebe Cool ayimirire mu kaguli ng'avunaanibwa gwa kubba kakadde nene kino kiswaza okuwulira nti ekiwaabiza Bebe Cool ono yamuwa akakadde ye lwaki teyeewala evo kakadde just yali ayiseewo buyisi yayitawo bino waliwo bino ebyokuyitirawo mukwano mba nayiseewo kwewaamu ate ebirimbi agaza ki principal bw'agenda ku kivvulu okugira olw'okuba binyumyaga akansituka ennyimba tamanyi kuyimba kyoga Bobi Wine tamanyi kuyimba naye agenda ku mikolo ekintu ne kinyooka n'asigaza ekitiibwa kiri nti wali nno dda kaliko abavubuka bali bagira bazannya akantu ako tuli mu mizannyo mikulu nnyo tuli ku international level kati wano nze njagala okwebaza Big Size Bebe Cool Gagamero family badduukiridde abantu mu Amber Heart Foundation Bebe Cool ndoze emyaka gitambudde ng'omutima gwe gwa zaabu ye mu kuyamba abantu teri muyimbi abadde amuwunyamu ayambye nnyo abayimbi abantu ba bulijjo twamulaba ku baana b'emitima wuuyo ali ku baana abalina okusoma alina akaana kazimbira ennyumba emubende oye Bebe Cool sente zize wazisolooza mu bantu gwe wali owulidde kaga nti kakati mu byonna bye yakoze n'ez'omutima nawulira gye zaggwera si ze zaalimu naye gasumba kale kati nsaba Bebe tumuleke tugende eri taata w'akazibu Bashir atuwa bwino olwaleero ku ki ekyayawula Kazibu Bashir ku kibiina kye ekya Nuupu ne Bobi Wine lwaki Kazibu si yabyogedde sente yatidde okututunula mu maaso ng'abyogera waliwo akazannyo akali awo mu bimutapako oyo nno taata w'oyo asirike twagala mutabani we ajja nnyonnyole bannayuganda bannakawempe abaamulonda aleke kusiriwala okitegedde Kazibu Bashir baatwala ssente Kazibu Bashir yalina w'amaanyi nnyo ng'ali mu luvuutu lwa waaka eyo naye okuva lwe yagenda wali yalagirawo ye ekyamuleeta mu myezi 3 yakolerawo TV jjukira ebiseera ebyo ng'abali mu buyinza akatengo bakalaba
bagamba ababaka bonna katutabulemu n'ewali mugendeddemu bangi atutte ssente akoze TV yasirika TV yagirina ekyewuunyisa nti ne TV ye naye ne TV eyo tegendako yadde kigambo n'akyogera ku nkyukakyuka ate nga mubaka anti yakula kati CEO takyali kumutendera kuweereza ku mpewo banne be bayita ku TV ne bagenda babyogera bo bali ku level ye kyogamba ye ali ku level ya Joel Ssenyonyi anti talina TV oba Lubongoya abasingako kimu nti ye CEO ayina kati TV ye yali kyazizzaako Bobi Wine bamukyaze akyazeeyo ba Lubongoya baani bakole emirimu nakasajja kakola wamanye ebikolebwako ku Nice TV kuliko kojja Kimbo wa musajja wange batunda abu nzaawo siri ogamba TV tebayambye ate tuyambye kubanga ebyalisinzeeko okuba obungi ebyogerebwako nkyukakyuka ku TV yakazibwe Basiiri anti sente zize siza nopo ezagikola yajja kukola mulimo ki nga tumulonda yatugamba tugenda kukulwana na Nakyemalira era bwe nkugira vidiyo z'akazibwe Basiiri bwino yamujjangayo bulungi ku bajenerali n'agamba baali b'amaanyi ensinga ebatya ye yakireeta oyo naye yali w'amaanyi ng'ensi emutya niyo olwaleero kazibwe mmye wabula n'okutyatidde okujja okunnyonnyola abantu atuma kitaawe taata we yeewadde omulimu n'agamba saagala taata we yasinga obimanya yabiraba nti ku miliyoni Basiiri leka gwenno musajja gwe oyo tujja muvuma oyo taata w'akazibwe Basiiri tujja kuvuma ate otye nannyo gwe toddamu na kusiriwala wano twagala mutabani we ajja nnyonnyole bannakawempe gyali eyo kiki kyakoze ye bannanga abayambi atya ye kyekiddako gwenno toddamu kati yalikoze atya ng'ekibiina ne principal kitaawe si ye yesimbawo si gwe baawa ssente omwana we bamusaba ssente kakati nno kitaawe ajja tubuulira bingi bw'aba yeefuula abimanyi ffe twagala oli eyakola Nice TV n'atereera kati oba ayambala ata yabula n'abalonzi abatya Bobi Wine yaleeta ekintu nti mmwe bantu mmwe mugenda kutuuka mutye n'abalonzi nga bw'obalengera otema baakulonda naye tebalaba kye wakola wabula ky'osinza okukola ate kuvunza abaakuleeta butulabisizza nnyo abo batulabisizza batulabisizza nnyo bakazibwe Basiiri balabikidde mu bintu bingi sente tebazizzaayo bwe bazibawa abalala bazzaayo bo nga bagaana ng'ezo bazitwala si bwe basinga okwetaaga naffe twagalayo ku ssente n'abazituwa we bali baalizituwadde naye ozitwala gwe okoze mulimo kyogwo gwe bakusasulira kulya mu bannayuganda lukwe gwe nga bakuwaayo nga gwotereera ng'okola ka bizinensi ko kati abakuliraanye enjala bw'enaabaluma ne bagana naye omwami oyo alina ssente kyobula abantu balumbibwa mu mayumba kati nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde abantu babalumba mu mayumba gaabwe nti bano be balumba be balabako akasente kazi bwakomawo wani ekawempe ajje naye talina kaadi talinawo kaadi mu debate mulungi nnyo naye ne kaadi talinawo ate n'okuyingirayo tasobola wakamulaba ku kitebe emirundi emeka tagendangawo gwe nno kati oyo tumuveeko tudde ku ekyo kimala bumazi gwe wakajjayo emeka gwe kazibwe Basiiri ogambye tumuveeko atudde ku Hiludamaani n'oyo kaweddemu dda abo nze mujjonkera Hiludamaani naye nga be bazimbye ekitebe ekyo kimwepangirako mazongoto genda oyimba ebintu byoggwe biri si byakuyimba kati byakyuka waba oyagala kuyimba genda weegatte ku babebe kuulu bino birala Hiludamaani y'omu ku bayimbi abaayitawo mu kalulu n'ava ku music n'adda mu buweereza bw'abantu yagenda okuyamba kati Hiludamaani namulabako wano nga bamutaddewo ng'agenda okuyambako ku copyright
wamanya gye byaggwera Erudaman ayinza okumbuulira byaggwerawa oba yeegatta n'ebali naye n'atwala ku buwumbi 13 bangi awo abaawuguka awo ne leero waliyo abagenda ne bakanga mu Musuuza ate gwe Musuuza bajja kusiba ne bamukanga tuweeyo. Waliwo omwami omu yanga yalina akavuluke agula nnyo tikiti zaabo nti gundi alinayo akavulu Musuuza ne bagula tikiti za bukadde 2 copyrightiro weeryawo kati Erudaman yeegatta ne Musuuza naye n'atwalayo era byagenda okufuluma nga byayogera ku copyrightiro ng'alaga yagendako ne Parliament n'aleeta ensonga naye balina eppeesa lye bamunyigawo nga bw'omanyi obuugi obwo oba bulimu mataaki oba banywa soya balina buugi bwe babaweeyo gye bagenda baba bunywa kiro bulabika buwooma ne babawa n'omuceere n'akasente eyo wagenzeyo abantu bangi bagenda kiro tuba tuli wano emisana ng'olengera omutimbagano neziyukiranga Bobi yamukwasa ogwo omulimu Erudaman ogwo omulimu Bobi Wine yamuwa omulimu era yagamba abayimbi mulabe Erudaman naga mulabe Erudaman kakuyege kigwe yakola okumatiza abayimbi kubanga ne bwe naali badde nze wadde tebabyagala wadde tetukolagana naali badde ngenda n'ensisinkana abamu neŋŋaana munnange nno liri puzzle sajja ono ekintu kyayogera salawo olabe ebizibu ebigenda ova mu kino bye bino n'ebirungi ebigenda ova mu kino bye bino kati salawo gwe nnangirire nti gwe wagambye ndi tiimu federation ne pulezidenti wa federation Erudaman yalina omutuukirira mu bintu ebiyamba abantu ab'owamu tebibaamu kusosola nti bwe mba njogera ku by'okulunda ngamba ow'NRM towulira nti oba owa Nuupu mmwe muba mukola ki yalina okugenda asinkane Musuuza kitegeera amugambe Musuuza nno okutta ekkuba ekyamu waawano woogenda ottomerera kubanga Bobi Wine yakubanga eno nga Musuuza kyangu nnyo okupiikinga ebigambo bino nga ne Erudaman asituse wabula wavangawo bukyayi nti musajja abadde ku mikolo mu kuziika n'abyogera ne wajja reaction awo ba Erudaman ne basirikira ebbali naye nga nabo nga reaction teyali baddewo nti yalisinkanye Musuuza ndi naawe owulira ebigambo ebikasukibwa ne bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti bano baagala kukola kino tukusaanyaawo music industry ekitegeera Musuuza yalitegedde ne Musuuza agenza okubuuka ng'agamba munyambe mumpe security ndi bubi mu ggwanga lyate musajja omuyimbi ayagalwa abantu ng'abantu be batukuuma ebbanga lyonna nti okwagalwa kwenjagalwa kabaaya bantu be bambeereramu n'ebituuse nti Musuuza abadde n'eddembe lye ali ku mbwasi kati ogenda olaba Bebekulu yajjanga omu ayina enkebete wali bamubeera nawe kugenda ojja bino tebiyinza kuggwa bwe tuganyumya ebintu bino tunyumya n'enkya n'eruli nga twogera ku nsonga emu biwanvu tumalize n'ensonga ya Lukwago mu kibuga Kampala Lukwago omanyi bitandika mpola mpola Lukwago simanyi yajja busungu kugamba nti hamu tosobola kufuna kalulu wano batandika kuyombera ku bidiba by'omu Kampala bidiba kwe batandikira naye ndora Lukwago alengera nange mbadde nalengera Hamisi oyo omulaba Hamisi simanyi oba yajjanga ye oba ayina abamutuma olwa Kampala eyo engeri gye yagaana NRM kati Hamisi yasooka n'akuŋŋaanya abaana abaali bakola emirimu emibi mu Kampala n'abaako bajjayo ng'alondamu bajjeno okitegedde n'abateeka wali abamu n'abagatta 2 3 n'abawa edduuka eryo kyali kirungi naye ng'ate yalina tageti abavubuka abo be bamu nnina n'omuvubuka gwe mmanyi wano nga bamukozesezza emirimu mingi nnyo n'atwala Lukwago emisinde
nga bakutte emiyini. Lukwago n'atema. Era bwe kigenda awo nti Lukwago akalulu k'e Kampala balina mutwala na miggo. Kati amisi yabala, ye yabala. Kati Lukwago abuuse bukyali. N'agamba kantandika okulwanyisa ku musajja. Era tubadde tetulina kusimba ku Erias muntu. Okujjako Erias ono. Ye Lukwago agenda kubeerawo paka lasiti. Kati Erias ye nali namukuba mudde ebituli emyaka nga mingi. Naye nga Lukwago aluddewo. Atayize emyaka 2. Agenda mu kya bibe ebisanja emyaka 15 ebisanja 3. Agenda mu kyakuna. Awo aba yenkanye ne Museveni afu. Okitegedde. Abamu hafu ya. Kati Erias naawe otuuse mu afu ya Museveni. Naawe olina kuwummula. Singa Erias yeegatta ku Nuupu. Ajje buzinga bw'abadde ajja. Ebya kaadi nti agenda kwesimbawo ku ekyo. Tumutegeka musimbawo ku bwa pulezidenti mpozi maaso eyo. Mu maaso eyo. Kuba ekibiina kyetaaga abantu abaggumivu. Lukwago musajja muggumivu. Naye obugumivu bwe ate alina wagenda obusuulira. Singa Lukwago bakutwalako akalulu ka luutu eno mu Kampala awo. Kyekiddako. Kolayo ekyamagero kubanga bisanja 3. Ogenda mu kyakuna naawe oweze emyaka 2. Kolayo ekyamagero. Kolayo ekyamagero. Ogera ujja wuno. Kale Lukwago n'akingolera wuno. Walayi Kabaya okubuulira. Naye ng'osobola okujja. Nkuwa obwa assistant Kabaya. Empapulo zina. Nzina. Lukwago akolera ekyamagero. Lukwago lujja wuno. Gamba lujja. Waayo atagwe gwe balabanga omunafu. Ogenze gwenda bamu obukulembeze wuno. Ate watwetera mutabani we. Abo baana bakoze. Bino si bya kikanti tweddira nseenene mwebe jangu kalibalagira. Gwe tetwagala ebyo. Ate bye tuliko ne bano baleeta mwebe kalibala nayo gundi nakalanzi. Okitegedde si bye tuliko. Ne tuba tukizula nti gwaleese mwana we. Oba wa famire ye. No gwobadde otambula naye gwe teeka wali. Si bino byambi muyambi. Akwata nsawo. Onade muyambi wa Segiri. Byo bireke yabirabye wali. Tebikola ne ku kitebe yakomyewo oluwembu. Annaba akyayogera wabbali. Alino naye yatuwadde bwino naye. Wa sente era ku kaadi ya Nuupu. Ku kaadi ya Nuupu. Essimu zaamukubirwanga olinamu mmeka? Yanyiiga bunyezi. Luwemba yanyiiga. Teyalina wakubiri. Kakati bweba kaadi yatundibwa. Kale kaadi era eba yakabye eyo bagikuguziza. Bwe bagiguza nnyingi kyoga ya bukadde 3. Bayinza okuba bagiguziza obukadde nga 3. Omulimo gwolagako gwa miliyoni 27. Kati alawensi zammwe ze tuliko ffe tetumanyi. N'emmotoka mpya. Nga Lukoola agenda kunyoola mpya nange. Oba olina ogula kaadi. Oba ina Lukoola abonye ebbanga naye kayenyoolere. Anyoole. Wali obulamu lujja. Buli awo. Kati Lukoola twamugyeko engalo. Lukoola weeyagale. Naye ate kolera abantu. Bino birimu okunyumirwa. Nga bw'okola. Nze njagala nnyo abantu bano bamanye n'ekino. Kati nno n'ekino kankyogere. Kiruma nno. Ngenda kisindika eri ababaka ba Nuupu. Okitegeera abakulembeze mu NUP. Mutunuulire bafuutu soja abo. Okitegeera mubagondezeemu mu bintu ebimu. Abakulembeze ababaka ba Nuupu ku musaala gwe mufuna. Bannange mwekuba emitima bwe muba temubawa simanyi. Nenze nalisuubidde wali baddewo omutemu oba. Ne tugamba nti gundi ofuna obukadde bwe buti. Naye akakadde kamu n'ekitundu. Kagende ku bafuutu soja. Bwe tuba n'ababaka 5 mu baabo. Bafuutu soja omwezi gwabwe gubakkiriya nnyo olyoka owulira ekikopo. Bafuutu bigere omugaato genda wano ng'agaatugenda. Ekijja kijje. Ndowooza naawe bakubale mu bafuutu soja. Naye bafuutu soja bano nze ate. Tebakubala? Era nange mbaawo. Kubanga ekikopo kye kimu kye tukuba. Lwakuba ye Kabaya alina beesi ye. Si bya kumusanga ate.
ate nze era nange ndi mukulembeze bakulembeze balina okujjako mukulembeze n'omukulembeze bw'oba oyagala twogeremu naye ng'ositukamu nga nange Lubongo yajja oli MP wa pulezidenti oli kansala balina okujja mukulembeze munno nange ndi mukulembeze Kabaya kati kyogamba Ssenyonyi bw'asituka najja ewange kiba kitaki nange leader of opposition president wa ghetto aba yakyadde wa jeno na jeno kimala bubaka buguse ndowooza butuse bulungi ajja kubanga akyala so yoyo Senior Kabaya nabagambye mu kaseera kano tumuyina nnyo mugenda kubanga mumufuna mu full package wano wetulaga infact twasimbudde dda Kabaya mugenda bamufuna mu full package kwagala kusaba ku TikTok ombayo neyo sijja baga nti obateeka mugundi ekyo njagala nzuula mpozi n'omulamwa gwe tuliko domestic agriculture wakaawo esigale ng'etambula olundira waka abalunzi bange enkoko emu n'ofuna enkoko 2 enkoko emu n'ofuna enkoko 10 butereevu naye bw'omala okulunda enkoko ezo n'ofuna enkoko 2 tunda oguleyo embuzi ey'abaana abo 2 ogiteeka ewaka naye Kabaya mulala muko mulalayo jangu ssebo jangu okatumuwa omukisa wano nga tugenda obuzibu bweki kuba twogedde oyogera gwe ki ekikutawaanya kimponya bwekiri ekintu eki omwana wa Uganda omuganda avudde n'atulwanirira n'abaganda babadde kitesemera Kyagulanyi ne batulyamu enguzi abaganda babe ne Kyagulanyi tukole ki tufune obuyinza gwe kyolaba kyekinuma ate era kyo Kyagulanyi alwanirira abavubuka abato otegera n'obukulembeze wanki fena tuvuddeyo lwaki lwakyeganya bamulyamu enguzi bamulyamu enkwe Kyagulanyi atulwaniridde buli kimu kyonna omwana oyo owa Uganda Kyagulanyi pulezidenti waffe sentamu alwanirira obuganda n'omuvubuka n'omutuwa wansi bane bonna abavubuka mubeewo tulwanagana ekintu eki temwetya abavubuka bona tebeetya tutwanagana n'ensi yonna ekoziko kiteebwa kyamanja pulezidenti of Uganda nsooka okwatuza kale byebyo bajja ne bassebo tukoledde wano wa Kabaya naye nga omukisa waate naye wagufunye okuyisaawo obubaka bwe byonna Kavutoni nze lujja Katonda abakuumi